Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video nammwe abali ku channel yaffe ne ya TikTok mugende maaso n'ogyegattako leero njagala tutunuulire gwe bayita omudalasini gwegwo ebiseera ebisinga mutera kulaba gwa powder naye omudalasini ogw'ebikoola nga gukyali mubisi bwe guto bwe gufaanana n'omudalasini ogwo nno ddagala ekisookera ddala kikulu nnyo buli w'onywa caayi beera ng'oteekako omudalasini ogwo omudalasini gugenda ku caayi ow'amata wamu n'omukalu ate singa obeera ofunye bwe gutyo nga mubisi ebikoola bijja kukolera ddala bulungi nnyo ekyo ky'obeera oyagala okukola ekirala omulwadde wa sukaali omudalasini ogwo kikulu obeere ng'ogwemanyiiza buli w'ofumba caayi bakutereka omudalasini ku caayi oyo obeere ng'ogunywera ku caayi gujja kuyambako nnyo ng'omulwadde wa sukaali oyinza n'ogutokosaako ebbali awo n'oteeka mu fulasika n'obeera ng'onywako mpolampola n'olwekyo omudalasini kugwa omulwadde wa sukaali mu ddagala eyo ly'obeera osobola okubeera ng'onywanywakokko eryaffe erya bulijjo emiddo n'omudalasini mukulu nnyo obeere ng'ogutunuulira ekirala omudalasini guno mulungi nnyo mu kugoba ebintuntu mu nnyumba nga bwe mumanyi nti obudde obw'ekiro eky'amazima buli kimu kitambula kiro mu nzikiza kati buli w'obeera nga osumbibwa ebintuntu eby'enjawulo nga weebase nga waakagwawo osobola okuddira omudalasini ogwo n'oguwanikakokko mu kamooli n'ekirala osobola n'ogunaabakokko omubiri ng'ogenda kwebaka kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo nga bwe mukimanyi nti biba bingi ebitulumba nga twebase naye buli w'oteeka ebintu eby'enjawulo mu nnyumba ebiba birwanyisa ebintuntu w'ebityo ebisinga bikwatibwa ne bikoma ku mulyango ne biba nga tebikutuukako mu ebyo eby'enjawulo ebibeera bigoba ebintuntu ebyo ebitera otulumba ekiro nga twebase n'omudalasini mukulu nnyo guba gujja kuyamba era kyembasaba mmwe mwenna ng'olumbibwa ebintuntu ng'ologootana fuba okulaba nga mu nnyumba yo obaamu n'ebintu by'oteekamu ebijja okuyambako okubeera nga biziyiza ebintu ebyo nga bigezaako okukwata ku bintu ebimu kati ku ebyo ebintu by'osobola okubeera nabyo mu nnyumba omudalasini mukulu nnyo guteeka mu kamooli n'ekirala osobola okufunayo konga ku kifaananyi kya Yesu oba Maama Mariya n'omuteekako mu nnyumba oba omusaalaba gujja kuba gukuyambako okulwanyisa egyo emyoyo emibi egitera otusumbuwa nga twebase mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti mubeere bulungi mweraba.